waliwo ebigambo bingi ebibadde bibungesebwa era ebibuuzo bingi ebibadde byebuuzibwa naye nga tebirina ansa nga buli omu yeebuuza ki ekyabaawo lwaki Gen. Bigirwa Moses kulembera Eastern Uganda yawummuzibwamuko ki ekyabaawo bangi babadde babungesa ebigambo mu Kyagulanyi mubi Kyagulanyi tayagaliza Kyagulanyi ensonga lwaki yasudde Bigirwa no waliwo akatambi kano akavaako obuzibu era byayogerwa nti ku mbaga ya mwenemu waliwo ebigambo ebyayisibwa nga biva mu kamwa ka Gen. Bigirwa Moses ayibadde byakwekebwa ngensi tebimanyi kati mpulidde abantu bangi badde bakyebuuza nga mboozi etandise okkula nga bagamba ne Gen. Bigirwa bamulanze bamulanze bwemage naye oba mukulembeze n'owulira ebigambo nga bino Gen. Bigirwa Moses byayogedde ebyamuviiriddeko obuzibu oba mukulembeze nga Kyagulanyi oba olina okusooka n'omuwummuzaamu ate ne mutereeza ekibiina kuba kuno kwabadde kwonoona kibiina kya National Platform indirectly nga ne Gen. Bigirwa tamanyi gweyogera naye yali tamanyi nti nno yazaavaako nti ali mu recordinga era nti agenda kumulabisa n'amulabisa ebigambo bye bino tusooke tubiwulire omanye okwavudde entabwe. Hello. Hello, sir. Hello. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Good afternoon. One afternoon. You know somebody morning. I'm in Uganda. Hey. Okay. Nawe jebaleko. Kakati. Kakati ekintu wakiwanise ekintu kyo wakiwanise bana kikoze ntya ekintu kyo wakiwanise ensi yonna eri ku bunkingi temanyi kiddako naye kakati simanyi nakumanya kubanga simanyise butya yeri etya kubanga wano si wangu n'okubeera very careful. Security yange eri tight nnyo. Ebintu bya wano amateeka tegakola. Omusango bya kifi. Omusango Bungereza gye guli era kugenda mu maaso. Okay. Okubaze wankola bubi n'ozikiza tooki yali nsitudde abasajja bange ab'enjawulo nabo bogerezeeko eddoboozi naye zino okola ki totarespondinga ku nsonga ze nze followinga basolisita bange kibaba baŋŋambye abaawano anti kati olabe ennwana y'olutalo lwonna olwana ebirifomo n'ebirifomo kati obadde oteesa oti no anti kakati oko obudde bugenze simanyi kyewasalawo kukola naye nawulidde olugambo era olw'okubeerawo kwa wano. My concern was about your safety. Kuba ebintu bya wano byayo bingi nnyo nnyo newankubadde ebyo weebiri naye obulamu kimu. buli kimu kijja kubeera bulungi. Ate gwe musajja gwe simanyi Bigirwa wanaleero gwe kenyini wakwata simu yange n'ogikuba nakubuuza ani akuwadde simu yange ogijeewa. You told me nti esimu ogifunye okuva ku mpapula ezibadde ziri ku social media of which my lawyer yalirizinga ezo mpapula. Novaawo n'ogamba nti obadde oyagala kunyamba simanyi onfunire ba lawyer bajja kutwala like 30 million bateeke mu court injunction balabe nga bastopinga mbaga era nobeera ng'oŋŋamba mbw'osobola okustopinga eyo mbaga olina abasolisita bo ku ground. Nomala n'oŋŋamba nti okoze ki olina abantu
you have organized people abagenda kulwanyisa eyo mbaga butabeerawo nti naye they want facilitations nenkugamba munange nze ekyo si kyendiko nze ebintu ebyange mbikola amateeka nomala nongamba you want 5 million abantu bakole ki osasule baani baki osasule ba security be wali ofunye because you told me nti olina ba security from government bokolagana nabo bajja kuwaki kumpa security nti Uganda is not a safe country for me nti Uganda basobola kunzita nti Uganda tebesigika nomala nogamba nze kyasinga kunyiza nayagadde kulaga nsi abantu bategeere nti musajja gwe ebintu byokola ogamba oli wa opposition ate ogamba position ate ogamba onoyogera ku president wa opposition wagamba gwe kenyini mu bigambo byo nogamba nti gwe otunze Kyagulanyiwa eyo Busoga tebamumanyi you are the one trying to sell him in Busoga ne bantu tebamumanyi talina nnyo much support nti gokola support ku ground and you went ahead nogamba nti Kyagulanyi olaba up to now tebamuwadde kadi ensonga ntino ntiki mukolo gwa NRM nomala nogamba gwe kenyini mu bigambo byo nogamba nti ogenda kuyogera ne Prime Minister wa Busoga olabe ngoba asobola kuwa Kyagulanyi kadi at least nebemu ye asobola ogenda ku mukolo nti mwe baba wadde da kadi naye tebanamuwa mu bigambo byo gwe kenyini musajja gwe nomala noddamu nogamba kati bwonoonya facilitation ng'ogikola ki ng'ojinga nkuwase nkuwe sente oziweereze nkimanyi owa abantu nobeera nga you insisting nti oli ludda oyagala kundaba ne mugamba nze wendi tosobola kundaba nze ndi ku embassy tosobola kundaba the moment nomala nogamba mbu kati enamba yange eyo bw'oba oweereza sente ogiweerezaako manya gange go wagali ku namba gasoma waggulu okozesa mobile money mu bigambo byo kati gwe muyaye gwe mufere gwe wayagala kunkula sente zange nze sikumanyi ntino nti oba nina ene relationship naawe oba oli mukwano gwange nti oba waliwo omuntu yakusindise nti oba nti gwe kenyini wajja nga kigendererwa ky'okunziba okiwulidde nze nenjagala kulaga abantu nsi nti walaba ono omuyaye agamba Musoga ate alwa mu kulwanyisa mbaga yawoli akole kinze bintu byange bya maka gange tobiteekamu mbu simanyi nina bujja okiwulidde nze nganze ensonga eri between my husband and me toddayo kumanyira kubanga sikumanyi gwe kologwo gutwegonze nja kusiba nja kubira abasirikale bakukwate bakusibe kubanga oli mubbi ogenda oyo nona linnya lyange olabika oli conman wayagala kukoninga my money oli mubbi mufere kati atoddawo mbusimanyi biki nze nkumanyi where did I get your number nga kati gwe according to your class kati gwe nkwagaza ki what do I know from you oli muyaye okiraba toddayo kumanyira ogenda ku radio simanyi biki ogenda onjogerako busimanyi bantu bamanyi nnyo mu NUP banji who knows me in NUP mu NU even my neighbors tebamanyi kakati ategwe ogambo kyambu NUP bamanyi nnyo nze buli kintu kyange kyenkola nkikola nga nkikolera mu hidden kati gwe ovaino otandika kumanyira mbu bamanyi nnyo kati lwaki bamanyi nnyo ate lwaki tebagamba nti nze yono ebigambo byo byoyogera gwe kasajja toddayo kumanyira olabika oli kabbi kasajja gwe kubanga n'engeri gye wali weeyogezaamu weemoolamoola kati wemolera kwani kunze wenawe boy mama simanyi bikimbu ndi so worried about your security as who oli brother wange gwe gundi nze ndi Muganda okiwulidde nange nina abantu baffe bange mu Uganda basobola kunkolera security okiwulidde toddayo kumanyira tondetako obuyaye bw'Abaganda Basoga muli babbi nnyo toddayo kumanyira gwe Musoga omufere lwaki ondetako ebizibu byo ogenda ku radio ogenda ku TV ogenda oyonona linnya lyange oba ogamba oli kabakawo ate ogamba at the same time organizing abantu kukola ki bastoping embaga kyokka ate you wanted to use me mbu simanyi
stopping embaga ng'okozesa sente nze byange nabiyisa mu mateeka kyova olaba era biri mu mateeka tuza nti ate ebyo byakiyayeyaye byo byontekako mbusimanyi nkolera NUP mbusimanyi Kyagulanyi yanguze. Do you have a proof Kyagulanyi yanguze? Wawulirako nga Kyagulanyi ayogera nange ku bintu byambaga ya Kabaka nti nanguze gwe kasajja gwe bajja kukuba kibooko mbusimanyi mbu amwe threat to government nze ogenza okulaba nga ndimu ebyo deep politics oba mbimanyi nnyo owange toddayo kumanyira gwe mufere. Just say one thing nti omukazi nabadde njagala mufera sente nezirema mwe muwulira abantu b'e Bulaya you think we are stupid. We are not kati gwe musajja let me tell you this nze golaba tolowooza nti ndi musiru oyagala kuleeta buyaye nze mbadde n'Abajamaika mbadde n'Abazungu tosobola kunziba gwe fala gwe nkubuuliddeko eno njogerako eyo nona linnya lyange nze tomanyi busimanyi bw'omukazi biki. The thing is kati kano kasajja ndabye kagala nnyo okulaga mbu kali more important. You are not, you are just obaka buno busajja bulime eyo mu nnimiro Listen to me. Singa nzirayo kulaba ene video ng'oli ku radio genda kunyonoona ngenda kugamba baloya bange bakuwandikire ebbaluwa ojja kunsasula sente nja kuteeka nja kusiba gwe ate ne sente tozirina kati golina sente mekazi osobola kunsasula ku defamation my name tonina ade n'ekikumi olaba okola buferefere bwe butyo ovuddeawo ogamba abantu era wayogera n'ogamba kale twatuteyo sente eyo mezo zonna miliyoni 2 mbutuzi wabali bali basolozeza sente nyingi kyokka ffe ba foot soldiers simanyi ba foot soldiers tubeerawo olusi tetubeera n'amafuta tetubeera na byakulya abantu bali mu byalo babonaabona tebalina sente kati ono president akuteezo miliyoni 2 azituteyo azituteyo kyokka ffe naffe fenyini tetubeera na sente tebatuyamba ku kisimanyi ku bitebe oba byebiki ku bitebe byammwe simanyi ku bitebe byammwe tebabayamba nti sente bakantu kako simanyi kantu katini awo bwe kati oka group kasaako katini ke kalya sente sigo wabyogera ebyo bintu mbuka group katono kalya okusaako ke kalidde sente ffe tebatuwa sente biki tondetako bisiru by'Abaganda by'Abasoga okiwulidde tomanyira oba olina bizibu byo with the king bimalireeyo byamaka gange tobiyingirira I'm okay, I'm fine, my solicitors bajja kunwanira bintu byange bijja kutereera okiwulidde toyingirira bintu byange okiraba toddayo kumanyira era singa nzirayo kulira ng'oddamu kwasamayasama ebyo bya kisirusiru by'okulinnya lyange kale tomanyi tondabanga nako tomanyi oba ndi muzimu tomanyi oba ndi muntu tomanyi oba ndi mweru oba ndi muddugavu wabula you just yapping rubbish toddayo kumanyira gwe mufere gwe genda ofere abo bafala beeyo oba badde ofere abo baganda not me okiwulidde ojogamba musimanyi temubasimanyi ba foot soldiers oba byebiki musimanyi tulina sente mbwate tebabawadde sente mbwate kati mbu simanyi sente bazituteeyo mu Kyabazinga ate mu Kyabazinga mbu bali basoloza sente mbwate bantu mu kyalo baavu tebabayamba kati ebyo binkwatawo ki that's not my tebinyamba nakunyamba okiwulidde abasajja twagala byakasirise ebyo sirika gino Bigirwa yammwe abantu bangi badde babuuza ebibuuzo nga bambuuza bansindikira zi message Trovas gino Bigirwa kyaba kitya yadda watya tulaba ebigambo bingi ebyogerwa lwaki bamuwumuza ansa mugyefunidde ne besongerako byange ebigambo byayogera ku president okusinziira ku mukazi we baali communicating bokka ffe kuba sitwaliyo ng'ayisa mu president amaaso mbu yatunze president ebusoga Kyagulanyi talina buwagizi ebusoga ye yataddemu amaanyi ge okulaba nga Kyagulanyi bwagenda ebusoga abantu bajja lwa gino Bigirwa era mbu Kyagulanyi tayinza kuyitibwa ku mbaga ya mwenemu
okujjako nga Bigirwa amusabidde kaadi era ddala teyayitibwa naye twakitegeera nno Muhoozi yeyagaana ne Museveni kati kiteeza General Bigirwa ali mu deep state nga situmanyi yandibanga ali mu deep state nga situmanyi nga y'omu yagamba tumuwa Kyagulanyi kaadi kuba ya omukyala yabyeyogeredde yasi bigambo byange yali conversation wakati waabwe ffe twabimanya wabula byavaayo buvi n'owulira General Bigirwa mbu Nup tebafaako ensimbi ze bandibawadde babigirwa okugula amafuta ate mbu Nup ezitutte wakyabazinga kale bigaana otunuulira kati Bigirwa alowooza nti Kyagulanyi yagenda okumukolera ensimbi yiba mugabire bugabizi alemereddwa okwekolerera ensimbi ze okuyimirirawo nga ye alowooza nno Nup egenda okumukolerera Kyagulanyi amukolerere atenekonokono n'erinnya lya Kyagulanyi mbutamuwa nsimbi kati azikube kuki tewannaba nakuyita nakuwera mwaka n'emyezi esatu teginakuwera nalaba Kyagulanyi president sentamu nga ne secretary general nga balina emmotoka emyufu gye bawa General Bigirwa emmotoka yasondebwa banna people power na struggle nga basiima emirimu gy'akola nolaba abantu kino tebasiima kati baamuwa emmotoka ate ayagala n'amafuta bamuteeremu General Bigirwa kale wenoonya erinnya lya president sebo kasita oli w'amaanyi ne General Bigirwa abadde w'amaanyi bbanga ddene w'amaanyi tetugaana maanyi gabadde w'amaanyi mu Democratic Party obadde w'amaanyi nnyo wagenda twalaba ne muloko ng'eyende wa speaker Anita Amongi n'ogaba baagitwalayo butwazi byonna twabiraba president n'omutomeza naye bw'obanga oliko enziro wandibadde weekwata bulungi kuba abantu balaba oyinza okumaliriza ng'otomedde ebitasaanidde kuba wano waliwo ne betwalaba bewayogera nga ggwe General Bigirwa president n'atomera n'awandiika aye n'amaani n'azijjayo n'omusula mu sheet lwaggwe ng'akulwanirira so ng'ate gw'oli birala simanyi naye be bantu baffe sijja kwogera bingi naye kasita akatambi koogedde bingi eyo y'ensonga lwaki General Bigirwa yawummuzibwa naye ng'akyali wa Nup People bwatugamba naye okusinziira ku conversation gye balina n'omukazi akulaga si wa Nup si wa People Power yandibange no yetaddeyo kabega ayagala win then bw'anaamala okufuna win ayinza okukola ebyakagabo simanyi naye okusinziira conversation gye balina n'omukyala akulaga ali mu state nnyo okusinga mu Nup Mbu yakolera Kyagulanyi obuwagizi ebusoga yatasobola bwekolera bukolera Kyagulanyi kale abyebyo mbaagala nnyo siwemula soogera ebinaayitira ate banambuuza kale mbaagala nnyo banywanyi Omukama Katonda asaba bankumire tujja kuba tuddamu tubyogera ebigambo mweraba